Omulungi ampuliriza nkulamusizzaako nnyo. Mpitibwa Tumusiime Joseph Prosper ayogera naawe ekiseera bwe kiti. Njagala kwogera ku kigambo ekigenda okuyamba obulamu bwo okugattibwako omuwendo. Ekyamazima abantu abasinga obungi tulina obulamu bwe tubeeramu, era abantu bangi omusanga ayina obulamu mwayita newankubadde nga si bwayagalira ddala, naye tamanyi lwaki obulamu obwo abulimu era kikyateekeddwa okukola olaba nga abuvaamu. Ekyokwemulugunya okubeera nga olaga obutali bumativu bwo, kuyomba, okwekalakaasa n'ebintu ebirala byonna biyinza okuba oba oliawo biyinza obutakuyambira ddala kusinga gwe okugolokoka olunaku olumu n'oga nti waliwo ekintu kye njagala kikome mu bulamu bwange. Bayibuli n'ekyandikibwa ekitugamba mu lubereberye essuula esooka oba otandikidde ddala ku lunyiriri luno olusooka. Mu lubereberye ensi yali njereere nga yeetabudde era nga amazzi gamaamidde ku ngulu. Owulira ebigambo ebyo byewuunyisa. Ensi nga njereere yeetabudde erimu amazzi gagibiseeko. Eyo y'ensi eyaliwo. Era oluusi ngenda ne ndowooza mu bulamu ne nti singa Katonda yaleeta omuntu mu nsi bw'etyo eyeetabudde erina amazzi ku ngulu ate yo kennyini ejjudde ekizikiza, bwalibadde bulamu bwa katyabaga. Naye Mukama omulamu omukulu lwaki yatonda ensi? Era Bayibuli etugamba nti Katonda yatonda ensi asobole ogyesigisa omwana w'omuntu. Mukama bwe yalaba ensi foomu gye yali erimu oba ekikula embala mwe yali efaanana mwe yali eri ng'omuntu asobola kufugira mu nsi efaanana bw'etyo. Katonda mu kisa kye n'omukwano gwe n'okwagala kwe kino kye kintu kye yakola. Ensi eyeetabudde yalaba nga si gye yeetaaga. Ensi erina amazzi agagibiseeko ekutte n'enzikiza. Yalaba nga omuntu singa amuteeka mu katyabaga k'obulamu bwe katyo ate ekigendererwa ekyomutonda kyali tekijja sobola kuvaayo. Eri Katonda ensi eyeetabudde si mutawaana gy'ali kubanga mu ggulu ye gy'alina headquarters ze buli kimu kigenda bulungi. Naye ensi gye yali agala okugaziyizaamu obwakabaka bwe agiteekemu omuyima oba omukiise nga ye mwana w'omuntu. Kati omutawaana guno ensi yeetabudde ejjudde enzikiza, amazzi gagibiseeko. Katonda n'atuula wansi n'aba ne vision, n'akola okwolesebwa, n'alaba ekifaananyi ky'ensi eyeetabudde bw'amaliriza n'afuna ekifaananyi ky'ensi eteetabudde. Mukama ye kennyini n'akimanya nti ensi kituufu yeetabudde naye ye Mukama n'azimba ekifaananyi munda mu ye, n'alaba ensi eteetabudde. Ensi eyo n'agizimba mu birowoozo bye n'ebanga already eriyo, n'agiraba n'agisanyukira. Bwe yamala ogisanyukira ekyaddako kye kino, Katonda n'atandika okugyogera nga bw'ayagala ebeere mu oda yayo entuufu. Era bw'oba osomye ekitabo kino ekyalubereberye kyayita Genesis kisooka mu Bayibuli essuula yakyo esooka etulaga ensi enkadde eyali yeetabudde n'etulaga Katonda ng'afunye okwolesebwa ye. Yatonda, he created an image, a vision. Yatonda okwolesebwa munda mu birowoozo bye n'atondamu ensi ennungi. Ensi ye eteetabudde Katonda n'atandika okwogera. Mu Bayibuli ojjasangamu ekigambo ekigamba nti Mukama n'agamba wabeewo. Nga ffe wano ku nsi omuntu kyasooga nti omuntu n'osanga ensiko n'oga nti awo ngenda kulimawo lumonde. Kati ye Mukama tayogera nga ffe tugamba ngenda kukola, yagamba wabeewo. Ye Mukama ebirowoozo bye bw'aba abyogera nga bikolwa. Kyo nakyo kikulu nnyo kirowooza. Era Katonda n'agamba wabeewo. Ekimu ku biri mu ssuula esooka mulimu ensi eyeetabudde ne mubaamu ekirowoozo ekirungi eky'ensi eteeredde Katonda kye yafuna. Mu ssuula esooka mulimu n'ekigambo ekirala nga Katonda ayogera ekirowoozo kye eri ensi eyeetabudde. Essuula ey'okubiri eyalubereberye ate ye oyogera ku Katonda ng'atandise okuteeka mu nkola okwolesebwa kwe oba ekirooto kye. Ekyo kye yalaba ye kennyini kyagamba nti ekyo kye yali ayagala okulaba nga kiteekeddwa mu nkola. Ekyo kati n'atandika okissa mu nkola ng'ataddeko akiyingiddemu, atadde okwolesebwa kwe mu nkola, ataddemu emikono gye yeenyigiddemu. Lubereberye essuula esooka tugamba ng'ayogera bwogezi, naye ey'okubiri etulaga nti olunaatandika okutandika mu nkola bye yayogera byonna n'abissa mu oda entuufu. Kigambo ekyogerwa kigamba buli kintu kye yakolanga kasita yamala ng'okimaliriza n'agamba nti n'akiraba nga kirungi. Ekigambo okugamba nti n'akiraba nga kirungi, gano ge makulu agali emabega w'ekigambo ekyo. Kitegeeza nti yalabiranga ddala kiri kyennyini kye yasooka okwolesebwa. Omuntu oba tolina kwolesebwa nga tolina kifaananyi kya mulimu ogwo gw'okola, ogenda kukola omulimu omufu. Kye ŋŋamba ogenda kukola ekintu. Ebiseera ebimu abantu abamu batera okugamba weebale ekintu ky'okoze ky'amaanyi, naye ng'ekyewuunyisa gwe nnyini kyo omutima si mumativu. Lwaki? Kubanga waliwo kye walaba
waliwo kiwayolesebwa naye bw'okigeraageranya ne kino already ky'okoze olaba tebinnaba kufaanagana. Naye ye Mukama buli kintu kye yakolanga ng'alaba kimaakinga ne kiri kye yalaba, awo n'akola statement nti n'alaba nga birungi. Ebintu ebirungi okusinziira ku Mukama si byebyo abantu bye bayita ebisikiriza. Ebintu ebirungi okusinziira ku Mukama byebyo byakola oba ebikolebwa nga bifaanaganira ddala ne kiri kye yalaba oba ekifaananyi ky'ayina munda mu mutima gwe. Ensi eno mulimu gwa Mukama ogwava mu kwolesebwa kwe n'okwogera kwe, ate n'atakoma ku ekyo kyokka okwogera obwogezi, wabula n'akisa ne mu nkola. Simanyi gw'oba oyina kwolesebwa ki. Ebigambo bino bw'obiwulira bituzaayo ku bulamu bwaffe ffenna bwe tutambuliramu, nti naffe abantu abasinga bwe tuli era bwe twali tuzaalibwa mu famire ez'enjawulo ze twazaalibwamu n'ebifo gye twakulira bw'obitunuulira, ekyamazima ebintu bingi nnyo bikwewuunyisa. Zaali famire zaffe ng'ebintu tebimala. Bwe ngamba nti ensi luli yali njereere ne famire zaffe ziringa ezaali enjereere, oga nti njereere mu ki? Zaali zibeera n'ebintu ebitamala, ebintu nga tebimala, school fees tamala, ebitanda kwe musula tebimala, emmere gye muli ewaka nga temala, baana muli mwenda, emmere y'abantu bana, engoye ezimu balinda za mukulu zimuyiteko ate alyoka azisige mu batoobe. Nsi njereere, nsi erimu ebitamala, ensi etatuukagana na mutindo gw'ekyo omuntu kyateekeddwa okutambuliramu. Naye ate si kye kyokka, mbunga ne famire zeetabudde, obulamu bwali bwetabudde nga buli kimu kiri lwakyo, era nga bw'olaba maama eyakuzaala teyasoma oba taata akagenda okuga nti oyo taatawo, byonna nga byewuunyisa. Kayumba bwe musula ate mu maka amalala beewaabwe kaba kasitoowa. Ebyo byonna bwe bulamu bwe tukuliddemu era bwe twazaalibwamu. Newankubadde nga bwe kityo bwe kiri, ekyo kiri gy'oli gwe wenyini okusalawo n'ogamba nti newankubadde nga obulamu bwe nakuliramu si bwe bwennyini bwe nayagala, obulamu bwe nazaalirwamu oba obulamu bwe nze nga ntambuliramu si bwe bwennyini bwe njagala, bulabikira ddala okubeera ensi eyeetabulatabula. Kiri gy'oli okusalawo n'ogamba nti nedda, sigenda kukulira mu bulamu bwe bumu nga bwe nazaalibwamu, sigenda kubeera mu bulamu nga bwe nakuliramu. Alibanga obulamu bwe banzaaliramu famire mwe nazaalwa si yeeyo yennyini gye nali njagala, n'osalawo busazi n'ogamba nti nedda, ngenda kutandika okukyusa obulamu bwe ndimu. Bayibuli tetugamba kintu kye kyali kyaleetera ensi okwetabulatabula okubeera nga yeetabudde, naye ate lwaki Mukama atumanyisa mbw ensi kaakano ffe gye tulimu ku lubereberye yaliko nga yeetabudde. Mukama yayagala tukitegeere nti naffe nga tutandise okubeera ku nsi waliwo embeera oboolyawo ezirijja ne zituwaŋŋanga mu bulamu ne zireetera ensi yaffe mwe tuli okwetabulatabula. Luyinza okuba obwavu, liyinza okuba ekkekwa, buyinza okuba obutasoma, oba abantu okuwalana nga tolina ky'obakoze. Abantu basobola okukuboola, oba amaka go okugyamu ensasagge, oba eby'emirimu oba ebyenfuna. Ebintu bingi nnyo biyinza okuba nga na bya mwoyo oba nga bya magezi ne bijja mu lugendo lw'obulamu obwo ne bikuleka ng'ensi y'obulamu obwo yeetabudde nga buli kintu bwe kiri si bwotyo bwe wandikyagadde. Naye Mukama lwaki yayagala tumanye? Kubanga yayagala tukitegeere nti olw'okuba nga twatondebwa mu kifaananyi kye, naffe tulina amaanyi era tulina obuyinza obugamba ensi eyeetabudde, ensi n'eddamu ne yeetereeza. Otwalayo obuvunaanyizibwa obusooka n'obeera n'ekifaananyi ekirungi eky'ensi gwe gy'oyagala. Bwe gaba nga amaka go gasasise, tuula wansi okuba ekifaananyi ky'amaka amalungi gwe g'oyagala. Bwe banga ebyenfuna oba bakugobye ku mulimu, ddayo owaka otuule olowooze mulimu ky'omutuufu gw'oyagala okukola, gutonde mu kifaananyi ky'obwongo obwo. Funa vision oba okwolesebwa kw'omulimu omutuufu gwennyini gwe gw'oyagala okuba nga gw'okola. Oluvannyuma lw'okuba n'ekifaananyi ekyo kyogere, tandika okyogera mu kamwako, kubanga Bayibuli etugambye Mukama bwe yalaba ensi nga yeetabudde ye n'aba n'ekifaananyi ekirungi eky'ensi gy'ayagala. Ekyo kye kifaananyi kye yayogeranga ng'agamba lwabeewo. Naawe olina obuyinza okutandika okwogera ebintu by'oyagala bibeerewo, n'ogamba nti naye nze wadde bankozesa leero, naye njagala mbe n'omulimu ogwange, yadde enkolera emitwalo 40 buli mwezi kaakano, naye njagala ntuuke ku mutendera nga nsobola okuyingiza akakadde akamu n'ekitundu oba 5 buli mwezi. Ekyo otandika butandisa okyogera. Obwongo bwaffe bwakula bulala, otandika okwogera ennyo ekintu butandika okuwa amaanyi agakiteeka mu nkola. Kyokka si ekyo kyokka, n'ensi y'omwoyo etandika okuwagira buli lwetegeera nti otandise okubako ekintu ky'oyayanira okukwatako. Era bw'omala okukyogera ennyo tokomaawo wokka, tandika okubaako ebintu by'okola ebitandika okuzimba olutindo oba omuwaatwa ogw'okutandika okuteeka ekyo kye walaba mu nkola. Oba olina ekirooto kyo, ekirooto ekyo tokikkiriza kufa, tokireka kuvunda, tokitunuulira butunuulizi mu birowoozo n'osigala ng'okyogerako bwogezi. Naye buli lunaku lwana ng'ofuba nga buli kintu ky'okola buli kiseera olwanirira kulaba ng'otuuka ku ekyo kyennyini
kye wayagala kibeerewo newankubadde ng'ensi emanyi okwetabulatabula naye Katonda yatutonda nga tulina amaanyi nga tulina obusobozi obulagira ensi yaffe okutandika okutereera mu ngeri yennyini gye twagalamu. Bampita Tumusiime Joseph Prosper nkwagaliza obuwanguzi ng'oteeka mu nkola ebigambo bino. Nzikiriza singa onootandika obigezesa n'obiteeka mu nkola obulamu tebugenda kusigala kyekimu. Subscribinga channel yaffe eno zuula obusobozi bwo ku YouTube, osobola ofollowinga obubaka bwaffe ku Facebook oba ku WhatsApp. Mukama banjagalire mweraba. Zuula obusobozi bwo ogasa omulembe gwo.